Butambula Saha emikono asaba. Saha yajjeyo empapula ne anti Cindy najjayo empapula. Anti Cindy agala kiddamu kikwatamu. Awulya kyamuwommedde. Nokimanyi nti Cindy oluvannyuma lw'okukomyawo obuwumanga ovudde erimu y'abakyaze n'abiki. Cindy ye president wa Woma asoose okutuulako n'amalako. Abasadde bikoma mu bbanga. Anti Sophie yajjaawo n'akankana okukana ng'asudde mu ttawulo. Waiki Benda atali abenda akola atya? Atali abenda boys so tender, boys the first name on every girl's agenda. Ate nno kokoti okuyawuma yasembayo n'amaana agiddukamu. Cindy n'agitulamu abaana bagamba nti singa naye teyali lubuto yandibadde agiddukamu naye teyalina. Olubuto lugana kuddukamu ate awo stress. Ate otandika otyejjekera omukyala w'olubuto bwezituyisa gomanya embuto bwezituyisa. Weziyisa. Embuto bwezituyisa abakyala bwe kyokoze kyabwerere bwe nakikoze. Embuto bwezituyisa abakyala. Kati izo siri mukyala. Kati engeri yezituyisaamu lwabeera n'ekimuddu egwakikukubira ki. Manyiza ontamira nesikunyumiza mboozi zange. Obuzibu bwange nze mazima galinzi sagali nemeso n'okugenda ku mukolo gwe wangamba gwa mwezi ki. Ogwaga sayimo. Nobulali otandise okubyogeza simu yagala baddiko. Nabyogeza. Ngana atonteeka mu biboozi byo. Nengeza kukusembera. Tosobola bibeera mune biba bituufu byoyo. Wali nawuli obuuza baddiko. Dayira. Nensembera. Nabafunira gunaatera. Eno wuli asima gundi sima gomesi za gundi ziri ziti. Aha. Nape atonteeka. Ate kanfulageko wano. Jasho. Nada mwanga nkwagadde nnyo. Adam yakyogedde. Tuddiko mwami amma. Enjala ng'ekedde okulu. Ne mugundi yakali amaggwa mulimu okwanjula. Omutima gukakkanye. Wadde nga kyoyagala okunaga ekisinga ku ekyo? Adamu enjala ng'ekedde omulu. Edda yakava ku dda ku capati z'Abahamadiya zazzaawo nga nziwulira. Raymond kakati leka nno sooka leka nkuwulire kino alimu omu obubaka direct bujja wano lindako baddeki naye mwana gw'olugambo lwakusokka ate ekibi kyenina kiri kimu goloza mba tesobola kwogera lwaki nkoze bwenti. Nno goyinza obba oli wa munaana ng'okolebwa mukoli mu gurupu ya munaana. So saagala kwesunge. Giraga mwakola ye endala. Ffe nga tetuli mu ndala. Bulindako. Kale kaakati. Okakkanye. Nzikakkanye. Kaakati nno munnange ekiriwo gundi yajjayo empapula Cindy. Saha yajjayo empapula. Laneke yajja empapula yagala kuyaba gospel. Kuyaba gospel. N'abalamu fraternities ez'enjalo Fina Mugore yajja yagalandiza bwa vice vice president Muuma. Ne guna yagala bwa vice Khalifa aganaga bangi nnyo. Naye Uncle Bebe yagamba abo kwabo. Tekuli na Mungu akkiririzamu. Bonna nga bebajjayo. N'abaddeko. Ate yagamba ekisooka yagamba ekisooka Cindy akoze gwakwawula. Abawudde yawudde alemeddwa obbaga ng'abayimbi. N'agamba ati ate ye Saha takirabangako ku mutwe akulira association ng'afuuwa njaga. Kyokka ye bambi Saha oliwo omugamba ku byenjaga agamba tanywa njaga. Ate nakyo tulina okutwala kuba yegulu. Yagamba yasooka okulaba kunywa ku njaga. Mu COVID. Yanywera mu COVID. Ku caayi. Babagamba tunywe nnyo habo. Ndowooza agenda ofuluma abweru nga haba akola ki? Amulya. Wajjukira yagula ettaka eddene nakawukeeyo. Ebiwuka bitambuza obusigo. Alina ne King's Sport. Oba kigera. Ebinyonyi bitambuza obusigo ne busuula okumpi n'ennyumba ye. N'emeruka. Bulungi. Batugamba nti munywe nnyo haba afuluma. Haba gwasanga. Abusanga ye yaza. Njaga. N'aginywera mu ki? Mu caayi. Era okuva COVID bwe yaggwa taddangamu. Ate si ye kasa kunyumiza yajiwa munne n'atula mu motoka n'alaba amazzi. Era abantu b'e Makindi bamumanyi oyo naye. Naye oli alifaamu lojjaga bunte yakola. Nate baŋŋamba. Toyogera amannya. Bonna baakukyayi. Layida. Kati ye gwe siti ataliwo yanko kato waakukyayi. Oyo yeeyogerera. Ye waakyayi. Kati kitegeeza nti
Kokoto. President, the campaign manager, Kuwagira. Tusiime nnyo tusazeewo wesimbewo okulembera industry kigenda kubeera kya mugaso nnyo ffenna okukwatiramu industry era mu abakulu abatambuza industry eno mu maaso musazeewo mujje ne mabega tusiime nnyo wendi webale nnyo okujja twesiime nnyo okulaba nti osazeewo umuwa second chance okubeewo wesimbewo era otuwe obukulembeze obwabadde otuwa emirimu z'abalonzi bagirayo bamemba baffe katusuubire nti banaddamu ne basiima ne bakwebaza bakomyewo webale nnyo okunona fomu tukakasiza nti weewandisiza katulinde okikomyewo. You know, nze nja kubulira amazima nti one of the main reasons lwaki ekintu ekyo kikalubye bansonga nti usually abantu abapikinga forms bamalamu amaanyi. Empapula nzijjeeyo era ndi musanyufu nnyo ndi excited. Ekisooka nze buli we neesimbawo mbeera unopposed oba okitegeera because buli omu akimanyi nti nze nina obusobozi. Naye ate I would say nti kale baaliyagadde nange mpikinga forms naye ate nze kweyo position ntono nnyo okudetermininga ebintu industry byeyeetaaga. Mwebale nnyo okumpanga kisakamu okuddamu era neesimbawo. So it's my first time actually okujja officially okwesimbawo. Singa bampanga kisooka okumaliriza ebyo binali ntandiise ekyo kyensinga okwetaaga. Bayimbi bannange mbeere bagumu kange nezijuza efoomu eno ebisigadde moto yaffe eri trust your president. Nze nja kugamba nti bombi tebasaanidde kuba Sindi abaddewo ebintu bigenze wrong. Okay? Kuba talina checks and balances. Okay? Ffe tumwinako obuzibu ng'abayimbi. Atwawudde nnyo. Ye tiyalibadde maama ng'agatta. Everybody has their own opinion. Wabanga it's his. Naye nze from my side ebintu bibadde birunning si bwe kiri. Singa yali ayagala okugatta abayimbi, singa yali ayagala okubeera omukulembeze omulungi, okugatta abakwagala n'abatakola ki kuba oba olina okubakulembera. Naye ye bw'abanga tokolagana naye oba temukkiriziganyizza olwo lutalo. Then King Saha muganda wange ekifaananyi kye si kya mukulembeze wa industry. Kubanga yali misinformed waliwo yamulimba ndowooza nti nina byenkozesa nkozesa ebiragalaga ate nga nange musajja atusibikozesa kati yawulira ekigambo ekyo bambi n'akyankalananga futa okufaani naye takisootinga bamwonjola nti oli wa mugabi nagata abayimbi bagenda kunyumirwa tusooka kulya mawulede. Bulijjo nabeera nga mbagamba nti batandike okwefaako ng'abantu batandike obutakola bintu ng'ebimu. Kati nga nze mba sisobola kuvootinga Saha okubeera president wa UMA. Saha abeera ku TV ayogera bulungi clearly nti anywa enjaga. Muganda wange kati oyagala nkulimba oba nkubulira mazima. Nali nnyonnyodde mu kyayi habo ntufumba ekikola kyange kuba mu covid abo batukubiriza nnyo nti munyonnyo ebikola byaki bya habo nkubulira amazima obutakulimba ngambye mu Lusiraamu. Mbadde nnywa mu bikola awo mu habo mu covid era ndowooza ensonga akinkyaliwo kubanga abantu bonna babadde bakolola. Genda otunuulire ku bapresidents ba UMAs ba associations mu mawanga amalala golaye bwe bafaanana bwe beeyisa. So omanyi nze seekwekata ebyo byenjogedde ge mazima. I don't care. So bwe banaabanga be bokka abaliwo then the only option would be Sindi because Sindi bw'awuliriza message eno suubira ajja kuddamu akole ki ayige ategeere or else era ajja kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo era ave mu ntebe nga tacontributinze. So my message naalibadde muwagira but her character to always not understand that a president is a president of the good and the bad, short and tall, abakuwagira n'abatakuwagira. You must give them an ear. Yeah. The president mutereddeko omukono kubanze gwenzikiririzaamu ebyo bimuddaawo abalala babaddeyo ebbanga lyonna teri kye twalabye si mu bubi twagala tukyuse mu kintu kino demokrasiya
gender balance tuwadde mu lockdown kitegeera Sindi nkwagala nnyo Sindi twayimba n'akayimba babiri bidagala nesooka omulemu kuba ali otufuze naye tetufunyeemu si mu bubi tukwagala era ogenda kubeerako ku ttiimu okitegeera nze yange kanjiwe Manisuru Semanda si mu bubi ate n'aba hip hop artist mwenna mukama wamu aba ataddeko temugaana teekako kuba kati twagala ekintu kiddemu eno generation tukikuze tufunemu yaman kati nze omukulu gwange ngufunye Dr. Joseph Chameleon wuno yakkiriza ebikulu mwenna Bobi Wine yakkiriza wuno wano mulaba kati ate gwogaana ngaani Bebe Cool akkiriza be nabyogedde nate omukono gwe guno ngulaba otegera Bebe Cool webale nnyo okulonda King Saha Dr. Joseph Chameleon webale Eddie Kenzo webale gyonna empaji gya industry gyalonze Manisuru Semanda okitegeera so omukulu katumuteekeyo atuvugemukko straight away nze anti nalujja nsembye mutabani wange King Saha kuba pulezidenti bwa UMA mumumpeera akalulu Manusu alimu olwamukama we lungi olwakami lungi tuyinza okera ku makyanga yekyusizi naye omukulu agambye gravity katuvugemu naye tukole ki nze paka Manisuru ng'atutuusayo ku lunaku lw'okulonda kuba tuyinza n'okutuuka mu kulonda kati ono lwaki erinnya lya munnaali komyawo nnyo ani ono omulala yalise Nyonjo Nyonjo Patrick Fresh Kid Aziza Aziyoni nyono nani abadde awandiikira doza byomu awandiika eri Irene Namatovu ninga Kalungi Shiba Namatovu Irene Lutaya Jofule eyawandiikidde Lutaya yawandiikidde Irene kati ani yawandiise oza si mami yawandiise bwendabanga kale katulinde ekinava saidi ze Bernard yani ono alako ati amannya twakwata malala nnyo kati gano gatutawaanya okutegeera kati katulinde ekinaava mu yeebiraka tulaba ani anaawangula weewaawo soka bali babiri abavuganya kuba president nakawere n'omukulu Manisuru kale ndo tugenda kumaliriza wiiki eno naye nze ngenda kuwagira Semanda ati naye eddira nti oli muyimbi byabayimbi ngenda kuyimba tebagamba kukola byosobola nkusobola byebimu ku byensobola ennyo kuyimbire nasuze mbadde nsaba maama omanyi buli muntu lwakyakkiriza omuwamu sampulo amaloboozi amabi ganninyisa empewo oyagala neeyambule kale kaaka